Hey. Ngala bateekeze kyekinzidde. Akoya okusiba mu omusajja. Tewali. Obanga waliwo yabakirondo. What's another? Madam. Omukazi walize n'omukwate Paulo bagamba simanyi. Gwe, Edmund, ngamwe kama wa. Kashabaziwa wabiba. What do you mean? 19 mean more grams per deciliter. Bakutudde babiri ere nanye omukozi munafa wali wetukolera ankubidde esimu nanga chairman yangu wa speed wali obuzibu okugudde ku Vienna wa side y'Ekimanga kati nanye bwekujja nga nziruka speed kati kugenda okutuuka wano nga mbuuza ki kibadde wa ngabanga matya omwana wali wetubadde tukolera wali ayokya ebyuma yakoze ki afiiridde mu oloogi muno n'omukyala naye ngo beefumise biso omulenzi tayogera omuwala kujja kweyadalimu akwogera kati naffe bw'obumanyi bya polisi tusobola kutuukayo oba okucekinga omulenzi oba mulamu oba omuwala mufu kwekukubira polisi nenkubira ne driver wa highway nebagamba nti bali mukujja naye lwedde tibanaba kutuuka netukakasira nga bagamba nti omulenzi akoze ki afudde kati waliwo omu kwabo mukwano gwe yamulese nga amuwadde piki kati piki bwe yamuwadde piki nga
ono nanyini piki ngakubye essimu oleta gikwata kwe kujja ng'alondola epiki ye omuwala bwe yakubye essimu ndowooza n'akubira ono nanyini piki asanze ndowooza n'akubira ku ssimu y'omulenzi n'amugamba bali kuki bali kuviyena kati nange kwe kunkubirako nange kwekola ki kwe kujja kulaba bino ebibaddewo kati nange kwekola ki kwetandika kukuba essimu omulenzi nga ndabye ali agudde wansi omulenzi agudde wansi kirabika nti oli obeera osikubanga babadde bali mu kweyagala ndowooza oba ne basambagala ddeeno ono kwekola ki oba yamukubye ekiso kati n'agwa wansi kati ate omuwala yiga nyina omulaba ali ku kitanda kati tumanyi kiki oba kyavudde ku ki mbeera ki eriwo kati nfe ngo bwe tumujja wano kumutwala kubanga jjukira mu kusooka twabadde tusobola kuyingira mu polisi nga tenda bakutte era polisi keze nitugiyambako kugikwala okukwata okuteeka ku highway n'okumutwala mu ddwaliro naye era ketumutuusiza mu ddwaliro okusinziira nga bwebadde yeepamidde yenayena kumpi nga kakutiya kalamba ka bbi ekitegeeza ntateekeddwa okuba nga yeewadde okutuwa kubanga abadde avaamu ebintu mu kamwa nga nitulowooza ntateekeddwa okuba nga yeewadde okutuwa naye nga tulese badokita ababadde bakyali mu kumujjanjaba then bagenda kutubuulira ebisinga kwawo ng'abasawo ababadde bamukerera omulenzi ono abadde awangirira kusinziirako bwabadde awangalira wano kubanga tubadde tuludde naye nga tumulaba nga taliiko mbeera yonna eri awo emba esinga kwawo tetumulaba mukozi ninga titumanyi naffe kulaba ekimuguddeko olwaleero sinzira ngo bankubidde essimu nanye kwekutuuka nenkuba enduulu kwekukubira poliisi nesobola okujja tutasobola naye nga bw'oba olaba ate omukazi omulaba yafumitiddwa ebiso naye nga kitumanyi lwaki yafumitiddwa ebiso oba omulenzi yeyasoose kubanga ayagala kumwagalako n'amufumita ebiso ne obutakanya kati awo tetutegedde tuyodde naffe buyozi netumala gateeka mu ddwaliro naye nga damage kusinziira zolaba omuwala bamufumise naye naye nga tetumanyi kimukola ki kimusumbuwa naffe kyatwalabiddeawo batukubidde ku makya ng'alimu eyo embeera batugambye nti waliwo yabadde amupangisa piki yagenze ng'amulondoole piki yabadde agenze kukola yabadde agenze ku mulimu okukola n'avaayo kati yabadde asuze nayo busuzi naye nga piki ewa piki si yabadde amulondoola kuba buli lunaku tugimuggyako netugenda netukola netukomawo abadde akolera wano adde akolera wano waliwo kyabadde alaga ngaera bwola nti kuba n'omukazi tetubadde tetumumanyi ate talina mbeera gyalaga nti eno obeeri tetumumanyiiko wati embeera yabadde talaga nti mufumbo. So far from the examination tulabyeko in the cards kiraga nti abadde avaamu secretions a lot of secretions era tusakinze out naye nga empunya yazo tebadde nnungi bakuba biri mixed up bazeeyonanedde nga tusobola kufitinga the right order content. Yes, sir. El doctor. Tebaleese. Nkyayaleero tufunye abalwadde babiri poliisi ebaleese ripooti gyetuwadde babasanze mu bbaala nga balwanye ensonga eyabalwanyisiza tetugitegedde naye netubafuna wano omwami n'omukyala evidence ebaddewo keeraga nti babadde mu Vienna guest house Vienna Lodge akasomero ketulabbyeko wano omwami aze nga ali unconscious tategeera biri ku nsi tuba receive nga letandika omulimu gwaffe ngaba emergency tulisusitatinga kati mukaseera kano atandise okulwanalwana buli yaze nga tasobola yadde n'okwenyeenya naye okusinziira ku examination yaffe gye tulaba tusuubira nti alinako kyakozesezza kigwa mu kika kya poisoning kubyali opioid poisoning kuba tumusanze nga amaaso ge ekikuza constricted pinpointing ekyo kitera kubeerawo mu poisoning era naffe tutandise okumujjanjaba atandise okulaga sayinzi ate omukyala yazze ng'alimu agategeera katono naye netumutandikako tutaddekaomusaayi alinako max eraga nti tunda ku ripooti polisi yekugambye nti bamustabinze bamufunisa akase nafunira ku musaayi esaawa enako tubuukinza omusaayi tunakuteekako naye nga tutandise n'ebirala bya resuscitation
gatandise okuwulira esobola okuwulira amannya ge aboogedde bannaba bakutanga story bali under care right now. We still have them under resuscitation. Tunamaliriza we shall inform you bila bibiri. Doctor,